abadde asomeramu emirundi mingi tubaayira essaawa eno gye tusoma nga twongera okwongera Omukama oyo eyamwatulira olunaku lwetwogedde mwatulira 29 lunda endiga zange. Ffenna tukungaanya ebirowoozo byaffe, essaala zaffe, okwagaliza kwonna ebinganda waffe ono omulimu ogwo akukole bulungi. Mbeebaza mwenna okujja okukeera kujja kumakya kuno tukoowole Omukama era nga bwetutandise awalirire omuweereza ono. Twongerako ne kino atukuume mu kkubo nga tutandika olugendo oluva wano okututuusa e Kasana Katidro ya Kasala Luweero essaza. Mwebale okujja ebigambo by'Evangiri eno binyumize muganda waffe ono n'essaala zaffe zimuli ziga bulijjo. Peetero lunda endiga zange. Yesu omwoyo agamba Lawudensiyo lunda endiga zange ez'e Kasana Luweero. Twebaza Kristo okutwabuliriza obulungi ekyeno kasibikiriremu okwogera kulabulira. Ayi Katonda, okwegayirira kwaffe kuno okutukuvu tukwegayiridde gwe Katonda kitaffe otuweere gwe wennyini ebyo by'oyagala tukole. Tukusaba owulirize n'ekisa n'okwagala essaala zaffe zino zitukwanirira. Sabira ekitaffe omutukuvu Papa Francis n'abapisikopi waffe Joseph Antonisibwa, abasaserdoti, Omukama abajjuze mwoyo we neyemeeka mutuwerekere mututuuse gye mututuusiza naye mutusabire nti Yesu asigale naffe gye mugenda okututuusa. So Bishop njagala kumaliriza nga mbanjulira ate tulina n'abaana baffe abamugoberera abo babiri bali awo Mukama abakuume. Endiga za Kristo mu Kasana Luweero n'ebweru waayo. Mwebale nnyo, mwebalirikana. Omukama abeere nammwe. Katonda omuyigiza buli kantu Patiri, Mwana n'Omwoyo Mutuukirivu abawe omukisa gubakkeko abakuumenga bulijjo. Banaagenda ku luguudo wali agenda kutambula ffenna twagalizaganya emirembe ate n'omukolo gwe tugendako Mukama amuwe omukisa ne muganda waffe amujjuze enneema n'amagezi ge yawa Solomoni gamubeereko mu kuweereza Omukama mu butume buno. Victor News Uganda Mwebalirikana. kusibula